ensi yonna okutwaliza awamu ebadde egoberera ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda era bonna bakimanyi bulungi nnyo nti Uganda eri mu kaseera akazibu ennyo abantu bonna okwetooloola ensi yonna abadde bagoberera ebigenda maaso naddala mu kulonda n'emyaka 4 General Museveni gy'atufugidde ku mudumu gw'emmundu bonna basaasira bannayuganda. Kale munnange newankubadde bannayuganda nti bakyali awo siyinza kugamba nti ebintu babiraba batya oba batya naye olwedde eddoboozi lyabe mu kalulu baaliraga nti General Museveni baamukoowa era ne bayiira Bobi Wine obululu Museveni n'alemwa n'okweza ebitundu 3 kati naye kye yakola n'agaa kanswapinge obwange kambuwe Bobi Wine oba Bobi Wine embweddize bw'atyo ng'akozesa byabakama ne mutabani we Muhoozi ne yeerangirira naye gwe bw'olaba nga ensi yonna esiriikiridde nga basiriikiridde tebalinaawo kye bamugamba nti oba munnaye kuliko akalulu kimuluma naye talina kyakukola agamba kale anti munnange ye omubbi ebiseera ebisinga obungi tafa ku kintu kirala kyonna okuleka ye nga ye yekka. Kakati munnange mu abo abatunuulidde ebigenda maaso mu Uganda era ababadde bajjanga babitunuulira nga basaasira bannayuganda y'omu ku abo era nga yali pulezidenti w'eggwanga erya Botswana yaliko pulezidenti w'eggwanga erya Botswana agamba nti akalulu k'e Uganda muganda wange kagoberedde byonna ebyawandiikibwa mu katabo k'abannakyemalira ebyawandiikibwa mu katabo k'abannakyemalira bonna mwe basoma ebyo bye bakozesa okubeera nga bafuga ku mudumu gw'emmundu era nga bakijjanya abo ababavuganya ne bannansi muganda wange ebye Uganda kitegeeza nti already byamaze dde okubeera nga bigoberera layini eyo. Tuli Kampala Uganda former president owa Botswana era nga ono ye Serese Ian Khama ono mu kutunuulira ebigenda mu maaso mu Uganda agamba nti ebyabadde mu kalulu ketwakakuba kano oba ketukyalimu byonna bibadde characterized nti bibadde byerimbiseemu kwegamba bw'obitunuulira process yonna gitwale nti eno muganda wange nga bwe byalambikibwa mu katabo k'abannakyemalira bwe bibadde bakozesezza amagye okubeera nga bamalawo amaloboozi aga demokurasiya nti bakozesezza amagye okulinnyirira demokurasiya wa Uganda ne bakatagga nga ba authoritarians bonna bannange bwe bakola. Mu ripooti eyagoberera okuva January nga 15 nga twakava mu kalulu Khama mu kunnyonnyola kino agamba nti embeera yonna yafumbekeramu okukwata arrests wamu n'amagye okubeera nti gaali gayisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga atasaanidde oba ng'omuyeekera atasaanidde kwesimba ku mukama waabwe General Museveni. Khama yanootinga bino bwe njogerako Khama eyaliko pulezidenti wa Botswana gwe njagala okimanye nti ensi yonna ekimanyi nti akalulu e Uganda tekabadde mu mazima na bwenkanya emikutu gyonna gyogera ku kintu kye kimu. Kakati Khama ye bino bye yanootinze agamba nti ebitundu ebisukka 80 ku buli 100 eby'Abannayuganda baagala embeera ebeere democratic babeere nga bayita mu demokurasiya mu mirembe okubeera nga bakyusa obuyinza. Naye ate muganda wange okulonda kwonna kwalimu ye kyayitanga
state sponsored intimidation. Kubaddemu kutiisatiisa era nga abakuumyemu mutwe si balala beebo abali mu buyinza, Muhoozi ne kitaawe in particular. Kakati munnange General Museveni ku myaka egisoba 8 gyalimu, tugamba 81 naye tugambe egisoba 8 kubanga tebimanyikiddwa, gyatufugidde oba gyatukalakatidde eggwanga emyaka 40 miramba. Bw'atyo nga yeesimbye ku muvubuka mbulakalevu era asobodde okumukuba akalulu naye kenyini n'awunga n'akakasa nti mu butuufu wano era teekawo maanyi ga mmundu. We mwana wa myaka 43 gyokka mu campaign nga byonna byonna byeraga bulazi nti obululu oba obuwagizi bwonna bubadde buli eri Bobi Wine, era bano kye bakoze babadde balina kukwata tear gas, water cannons, emmotoka ebikuba amazzi agabalagala, okukwata abuludde oluvuganya ne babasiba, Bolivia utaya bali mu makomera. Kakati nga tunaba kubeera nga tulonda oba on the eve of the election, government ya Uganda nga tunaba kubeera nga tulonda government ya Uganda baateekawo kye bayita internet shutdown. Bino byonna byonna ng'ensi ebiraba. Kama kyagamba nti bino byonna byali ebigendererwa byali byakulemesa independent vote tallying, okubala akalulu nga tekuliiko kyekubiira oba bubbi wamu n'okubbira. Bakole byonna 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 bye baagala ne bajjako internet mbu nga balowooza ensi ejja kuba teraba. Kakati jjukira nti ebitongole ebyensi yonna okujja okukola nga bikalabalaba bisuubira okukozesa internet, era bw'ojjako internet bo bali babeera bamanyiira ebyo, tebalina nnyo bantu ku ground, kale balabako ebyo ebitonotono, kitegeeza obeera obaggaliddeyo. Sentamu ensi yonna ekimanyi n'ateekebwa ku house arrest. Katono batandika okubala obululu obw'ekibbi ne basalako amasannyalaze ewuwe ne bamenya amakufulu. Kati bino byonna biraga nti kutulugunya era tebali ready kubeera nti bo bagoberera democratic process, bawaayo obuyinza mu mirembe. Kati munnange Kama agamba nti bw'atyo Bobi Wine ng'alina kudduka buddusi aleme kubeera ng'akwatibwa era essaawa eno bw'atyo akyataddeko kakokola tondeka nyuma. Kakati Kama nga bino byonna byonna abitunuulira agamba nti bino bikwatagana bulungi nnyo n'okubeera nti tewaliwo democratic accountability to the nation's economic instability. Nti eggwanga lino eriri mu kupookya mu byenfuna kiba kikulaga bulazi nti oba tewaliwo democratic accountability, nti ani gogenda okunenyeza kino kubajjukira amateeka tegakola wano e Uganda, kiba kitegeeza nti n'ebyenfuna ebibireetera okubeera nga bisereba kati ng'enguzi n'ebirala byonna tolinaawo gw'oba ogenda kuvunaana. Tolinaawo gw'oba ogenda kuvunaana ate ovunaana ani? Kubanga twabagamba era mukimanyi bulungi nnyo nti master w'okuwa enguzi, master of violence, ne mu kuwa enguzi ye General Museveni kennyini era ekyo nakyo takyegaana. Kakati munnange bw'atyo Kama agamba nti newankubadde abavubuka bali eyo mu 8.85 era nga bano ebitundu 85 ebyo bikola nga miliyoni kugamba nga obitoola ku miliyoni zino 5 population ya Uganda beerina, nti bangi nnyo ku bo bali wansi wa myaka 25, bali wa myaka naye ng'ate per capita income wane Uganda esigala ku $9. 9.9.
kakati 60% here of the African average. Okitegeera kwegamba nti per capita income less than $990 oba about 62% of the African average. Uganda bwe bakugamba nti abavubuka bakola buli kimu, bataddewo parish development model n'ebirala byonna, muganda wange abantu bakyali bubi nnyo, ensi yonna ekimanyi. Kakati kama agamba nti bano balusibiramu bbo embeera gye batutaddemu etadde eggwanga mu katyabaga, kubanga tebasobola yadde n'okubeera nga balabirira abavubuka oba baba providingire bye beetaaga population okusobola okubeerawo, olw'ensonga nti olw'okuba nti tewaliiwo accountability, democratic accountability. Kitegeeza nti ne economic instability ey'eggwanga nayo eri wansi nnyo. Okitegeera abavubuka ebitundu 85 ku miliyoni 5 ze tulina bali wansi wa myaka 25. Kyokka ate Munnayuganda wano njagala okubuulira nti singa ogamba nti bannange ayewezaawo eddoolwa olwenda ekyenda aliwo, tebaliiwo batono abamu tebalina yadde bakeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu. Ekyo kiri wala nnyo, era agamba nti munnange kati ensinga Uganda tesobola kubeera ng'erabirira abantu baayo abavubuka bali mu bwabo butagambika, kiba kitegeeza nti yeetaaga kusabira. Kakati pulezidenti ono yaliko pulezidenti wa Botswana era nga eddoboozi lye liwulirwa kubanga yaliko ate ali mu nsi ye. Agamba nti international, twogera ku international, twogera kati ku nsi yonna, okukosa ne regional bodies, ebitongole by'ensi yonna oba n'ebya region, kati olaba Africa, kati African Union oba nga bw'ogamba East African Community, byonna okusirika kwabyo ne bwe tulya essaawa eno nga bisirise bitunuulira biraba ebigenda mu maaso. Kino kikulaga nti katugeze African Union, East African Community tebannaba kubeera nga bawaayo statement yonna ekwatagana kalulu akabadde Uganda. Commonwealth of Nations yo teyasobodde kubeera ng'esindika bubuzaabaze mu kalulu kano, tukimanyi bulungi nnyo, naye nabo tebannaba kubaako kye boogera. Kakati nti kino oyinza kivungisaamu otya silence eno etranslatinga nti obubbi bw'akalulu obwagenda mu maaso baabulaba, okukijjanya opposition baakulaba, era Kama agamba nti nno munnange bwe baba tewaliwo international pressure, nga tewaliwo international pressure ku bigenda mu maaso kati ng'obubbi bw'akalulu, enfuga etatambulira ku mateeka, engeri gye bayisaamu bannansi nga ba third class residents, engeri kati Uganda, katwogera ku Uganda in particular, engeri gye yisaamu bannansi nga ba third class residents, ekyo munnange kyeraliikiriza. Kama ono gwe twogerako yaliko pulezidenti wa Botswana, era nga ensi eno tugitwala ng'ekizampo kubanga eno munnange electoral accountability ekolera ddala, era nga bagitwalanga akalulu bakatwalanga akagendo akayina okubeera nkateekawo enkyukakyuka nga basinziira ku ddoboozi ly'abantu, teri kubba kalulu. So nga ate munnange ewalala yonna kati nga Uganda
ffe obuyinza bukyukira ku mmundu kati General Museveni ye yajja n'agamba nti nze sigenda kuvaawo ngenda kusigala wano ffe very long time bwatu be yagamba kati bw'atyo Kama yalabudde n'agamba nti Museveni alabika pulaani ye yakuteekawo mutabani we Muhoozi Kainerugaba atwale obuyinza kitegeeza agoberere akatabo oba ajjulize ddala akatabo kabannakyemalira bonna nga bwe badde bajja nga bakola naye ekisoose okuneewuunyisa omwami ono ng'amaze okwogera Kama nti wabaddewo kuba kati njagala okukulira Uganda eno yawambibwa abantu abatali bannansi era bannansi ekisinga okwewuunyisa essaawa eno bamanyi okugamba abantu abalala nga boogedde ku Uganda mbu leave our Uganda sebo Uganda baagiwa bakimanyi baagiwa mu kati Uganda yaabwe mbu leave our Uganda kakati ekyo bw'okitunuulira nakyo kyeraliikiza era bo tebaagalira ddala muntu ayogera bwe tetwagala ffe temukyakalanya Uganda yaffe kumbe batugamba temutuggyako be twawamba edda bwe twafuula edda abaddu bannayuganda ekintu ekyo munnange okay akalumu akasudde era Museveni ne mukamumma era naye akimanyi bulungi nnyo gw'olowooza kitegeeza naye kanyini akimanyi alina kubeera nga yeenywerezako na mmundu era okusirika kwa regional bodies international bodies newankubadde baabamu bakirabanga ebitalina mugaso nyinza okubeera nga mbagamba nti kale international recognition ebaawo naye ate lwoya lwamu ennyindo olwekuula wekka Bobi Wine bw'atyo yalese protest vote era munnange tulina okukimanya tugenze okulonda yes tulonze naye Museveni ye ng'alaga nti waakukwata jeeke kakati ekintu ekyo njagala mukitunuulire mukirabe nti bano bo abatali bannansi baga nti ensi yaabwe era bagamba leave our Uganda kubanga bo bakimanyi batuulidde bannansi babatwala nga ba third class citizens tebaagala kuva waggulu kati ne bannansi ababuyabuya nabo ne bawagira abantu amu bamativu nti kasita afuna ekyokulya naye yeerabidde nti mutabani we tagenda funa kyakulya oba muzzukulu talifuna kyakulya bijja kuba byatabuka ddala okay wano ku Uganda Talagi nga bulijjo wensinziira okubeera nga nkutuusaako byonna akuume